olwaleero buli muntu alowooza nti asobola okutuula ku Namulondo n'alamula nga bw'olaba ebiwandiiko ebifuluma nga bijingirire nga biriko omukono gwa Kabaka kyekugambye singa kibadde kisoboka nga Katonda asobola okuwuliriza singa kibadde kisoboka yalitaddewo events egenda okubeera ey'ebyafaayo nti ensembayo ya Kabaka wa Buganda ekome kwono eyakomekkereza yaliwo ku lunaku bwe ruti mu kifo bwe kiti ne tufuna n'ekifaananyi kya historical kwe kusabako Mukama n'atuwa ekkubo eddala mukale kwe kusabako kutuwa kkubo ddala. Uganda y'enkya ebika emipiira gy'ebika si mikulu mikulu naye bwe gibadde gitegekebwa bajjajja abataka b'obusolya babadde involved mu kugitegeka ababadde bagitegeka babadde bayita abataka abakulu ab'obusolya abakulira ebika ebyo ebbanga Kabaka lyagibeereddemu atutte obuvunaanyizibwa okubuuza abataka bange baliwa mu bintu bino oba ye alaba bulabi. Uganda y'enkya kakati ne mukama waffe yatuuka ekiseera naye ng'anyumirwa laali kyekiri kyeyogeddeko nti waliwo yatuuka waliwo atwalibwa mu buwambo ba mu Buddu n'atuuka n'anyumirwa yes yatuuka n'anyumirwa naki okay naye ne bamujja ku nteekateeka ya Kabaka. Kabaka bw'aba alabise eri Obuganda alabika ati akola ki naye n'atandika okwagala okujja okwogera eri muki mulaale banaye temubongoota abafuuwa buzereri ne bafuuwa abawaga ne bawaga n'asooka n'asirikamu namu. Uganda y'enkya emipiira bwe jjajja egy'ebika kirabu n'egiwamba egikolemu ki egikolemu ssente bannannyini bika ne bannannyini bazzukulu ne basuulibwa ebweru. Kakati abamu ku bakulu b'ebika bagenda olw'okuba nti tunaalabika tutya nga Kabaka ali ku mukolo gwe tutakola ki gwe tutali naye nga bakyereeta nga basusi b'amenvu ebbanga lyonna emipiira gy'ebikawo egibaddewo emizannyo kuba eryo n'okubaka naki ne batuuka n'okugamba bwe tuba tutegeka emipiira gy'ebika tugenda kuzanyisa Mamba na Lugave era Kabaka n'atuuka nga bamutegekera naye bw'aba anajja ku mipiira ajja ku mupiira oguggulawo n'oguggalawo bwe guli. Kati bino ebika ebirala ebisamba wano mu makkati byo tebirina chance era bakwani. So enkola y'emipiira gy'ebika Kabaka yalizenga nga mugenyi mu mipiira egyo naye nga abataka bano yes be bandibadde nga mu mitambo. Uganda y'enkya kirabu ya business ekozesa Kabaka nga billboard yes okulanga business zaayo. Kakati ebyo byonna bigenda okubaawo nga Abaganda batya okwogera ku nsobya eziba mu bintu ebyo nga ziyingiziddwamu ne Kabaka waabwe oba oli awo. yes Uganda y'enkya bannaffe abamu n'abeetoolodde Ssaabasajja Kabaka baatandika okunyumirwa nabo okuzannya ebyobufuzi naye nga beekwese mu kava ya Buganda n'ey'obuwangwa n'ennono naye nga bazannya byaki byabufuzi abamwetoolodde bonna bali mu byabufuzi era bateekebwawo bannabyabufuzi bakole ekyo kye nakugambye ekyokubanga kusekula binyeebwa ebinyeebwa bw'oba obisekula bwoti osekula bwe biba bisooka bibuukabuuka bwe guli naye bituuka ekiseera nga bigonze ne bikkalira n'osekula nga tewakyali kibuukabuuka nakimu. Kati nakugambye nti enteekateeka ya gavumenti ya Museveni yali ya kufuula Baganda nga ebinyeebwa.
weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda, ali mu kibuga Kampala, ali ebweru w'eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda, osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe kyo langi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo. Asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa, ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face. Ekizimbe kyekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna, beba Ebenezer Painters. Nze Haji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buliyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya.
tubaniriza nnyo abali ku mukutu Uganda ey'enkya n'emikutu gyaffe emirala mwebale kutugoberera n'okutuwa obubaka oba feedback kwebyo bye tubaweereza kya ttendo okubeera nga mugoberera emikutu gino obubaka bwe tuleeta tukkiriza nti bulina enkyukakyuka gye bugenda okuteekawo ate era tulafuubana nnyo okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna nga mutegeera okunnyonnyoka n'okumanya ebintu okugenda ebuziba okwawukana ku kwebyo ebikoma kungulu. Ebintu bye tuleeta ku mikutu gino byanjawulo, abamu batya okubyogerako, abalala ne balowooza nti tuyisa olugaayu oba tuvoola oba tulengera abantu abalala mu kamwa, naye kino kibeere kiriya. Ensonga zino ze twogerako z'amaanyi za muggundu, omuntu eyeetiirira tasobola kuzoogerako. Bw'obeera ng'olabye ekikyamu kyogereko kasita kibeera nga tekimenye etteeka oba tekisaanyiza obulamu bwa muntu mulala. Tukozesa ddoboozi era abantu b'endeeta kyova olaba kizibu nnyo okusanga mwawe mula avoola avuma akola atya, naye tuli bantu olumu buyitamu olw'omuntu nti emotions naffe tuli bantu zijja ne zisukka, neera nga tumala ne tukomekkereza nti ebyogeddwa bangi okusinziira ku comment bikakasa nti weebiri mubitegeera ate mubimanyi, n'abandi ne muyiga, abalala ne muwaayo n'ebibuuzo. Kasooke mpe omukulu omukisa abalamuseeko ate oluvannyuma tugende mu maaso. Bannaffe abalabi baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya n'abagoberezi, mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekisa. Yes. Era nga mwebaza oyo Mukama Katonda eyatufuula abakozi awamu naye. Nzizaako okwongera okulamusa abakozi baffe oba abateesiteesi baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya abatukyalidde akawungeezi ka leero. Tuli basanyufu okuba nti tuli wamu nammwe. Mukama Katonda abampeera omukisa. Erinnya lya Mubirungi kijjajjange bwe yali alimpa mu kuwalulwa kwange lyalina amakulu abiri. Yes, Njuki tejja mu lujja nga tewali nsonga. Nina gye ndabye ne wano nga twakatuulawo. Njuki tesaagira kabaka waayo ge makulu g'erinnya lyange erya njuki agampebwa jjajjange. N'olwekyo si buli kimu nti no bagenda bakikookerako nti kyekituufu. Era bwe mbeera nga njogera lwa nsonga, bw'olaba nga njuki azze ajja lwa nsonga. Era sikuleeta ku buli mulamwa. Ate era ne kabaka bwe mba mwogerako abantu abalala njagala bategeere, soogera ku muntu gwe simanyi. Njogera ku kabaka wange gwe mmanyi. Era ne bwe yabanga bampise nsobola okufukamira mu maaso ge ne munnyonnyola kiki kye nabadde ntegeeza na lwaki nayogedde bwe ntyo. Ye mukadde wange Mubirungi ki message gye nawadde eyabadde board kwe kugamba Abaganda okweteekateeka. Mwaka gwa kweteekateeka. Yes. Era ne mbagamba saagala batunuulire buli kibasala mu maaso badduke n'ekyo, wabula beeteeketeeke ng'Abaganda nti kino bwe kibeerawo tugenda kusigalawo tutya. Era tuzzaako ki? Kino bwe kituukawo tuzzaako ki? Tutambula tutya? Tutambulira mu kkubo ki? Ye yabadde message yange mu program gye nakoze. Yes, sir. Nti era ekyaginkozesezza kyavudde ku ebyo ebyabadde bitambula. Ndooza n'ebibuuzo bye wabuuzizza era nga bifaanana bwe bityo nti okuva eri emabega lwaki bino bizze birabika bwe biti. Nenga nze ebyo saagala nnyo tubigendemu. Sibirina makulu. Ebbanga liri eri lyonna obubonero obwo tetulina okubuzimbulukusa tulabe. Kati bw'okeera ku makya ojja kudda mu biseera obimalire ku buli kasonga
kayinza okuba katono naye nga mu maaso bwe tukabuusa amaaso kayinza okuba bw'otuuka ekiseera nga ekikajjo Namujinga akiridde notemena ennyingo nga Namujinga yagirya notema neeno nga Namujinga yagirya otuuka ekiseera ekigamba nti ndowooza kati nteekwa kuteekateeka bikajjo birala bino Namujinga abikola ki abirya nkufunye kakati senjagala nnyo saagala nnyo okujja baganda ku mulamwa naddala abo abalowooza n'abategedde nti ekiseera kyaffe kyakweteekateeka obubonero buno nti bwe butulaga nti tulina okweteekateeka era nakugambye byonna bibeerawo ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikoko byabwe naye ekisinga obukulu mu mulamu ogwo tegeera ng'olugero n'ekifaananyi bino si bye bimu ku bifaananyi ekisookera ddala mukadde wa ekifaananyi kyabadde kirala ekifaananyi kijjukidde naye emabega eno olugero olututuusa ku kifaananyi kino tetutandika kululabira mu mwaka eno wakati era waliwo ebikubuzaabuza nze ng'omuntu gwe ng'omuganda oleme kubeera mu kweteekateeka osooka olowooze nti waliwo kyoyinza okufunamu waliwo ebintu bibiri ebibuzaabuza abaganda ye kiraabu ya bizinensi ekolebwa abeetoolodde kabaka ne Buganda waliwo business club yes ne kabaka n'abaki n'abaganda kati ebyo bibuzaabuza abaki kiraabu ya bizinensi yeeyambisa ekitiibwa ky'abaganda efune ssente mu bizinensi zaayo kiraabu ya bizinensi ekozesa kabaka nga billboard okulanga bizinensi zaayo kakati ebyo byonna bigenda okubaawo ng'abaganda batya okwogera ku nsobya eziba mu bintu ebyo nga ziyingiziddwamu ne kabaka waabwe oba oli awo kati ne batuuka ku lasiti ne bafaanana nga Wamala kyabuuza ebika emipiira gy'ebika si mikulu mikulu naye bwe gibadde gitegekebwa bajajja abataka b'obusolya babadde involved mu kugitegeka ababadde bagitegeka babadde bayita abataka abakulu ab'obusolya abakulira ebika ebyo ebbanga kabaka lyagibeereddemu atutte obuvunaanyizibwa okubuuza abataka bange baliwa mu bintu bino oba ye alaba bulabi nkufuna kugoberera bibuzo bikulu obuba buvunaanyizibwa obw'okumanya bino bitambula bitya kuba emipiira gy'ebika oba emizannyo gino egy'ebika ab'ebika beba stakeholders nambeemu ebyamasaza abaami b'amasaza baani wonna nabo be bandibadde ne stakeholder naye nga asookera ddala era ab'ebika kuba ne bano abasamba egy'amasaza era be basamba nagiri ekitegeeza gya nkizo nnyo naye ab'enkizo abataka bano ab'obusomi kati kyenkugambye nti tugatta ebintu bibiri ne bibuzaabuza abaki abaganda kiraabu ekola bizinensi nga yeeyambisa kabaka n'abaganda okumanya balina kabaka atambulira mu nnono yaki ya Buganda naye nga kabaka bano bamufuula nga billboard kwe balangira ebyamaguzi byabwe emipiira bwe jajja egy'ebika kiraabu n'egiwamba egikolemu ki egikolemu ssente bannannyini bika ne bannannyini bazzukulu ne basuulibwa ebweru
kakati abamu ku bakulu b'ebika bagenda olw'okuba nti tunaalabika tutya nga kabaka ali ku mukolo gwe tutakola ki gwe tutali naye nga bakyereeta nga abasusi b'amenvu ebbanga lyonna emipiira gy'ebikawo egibaddewo emizannyo kuba eryo n'okubaka naki ne batuuka n'okugamba bwe tuba tutegeka emipiira gy'ebika tugenda kuzanyisa mamba na lugave era kabaka n'atuuka nga bamutegekera naye bw'aba anajja ku mipiira ajja ku mupiira oguggulawo n'oguggalawo bwe guli kati bino ebika ebirala ebisamba wano mu makkati byo tebirina chance erabakwani so enkola y'emipiira gy'ebika kabaka yalizenga nga mugenyi mu mipiira egyo naye nga abataka bano yes be bandibadde nga mu mitambo oba ebika kabaka n'asiima ab'empeewo lwe basamba omupiira n'alabika abongeremu amaki kati baba bazze batono baba bali awo nga beena akoze eki atuuse nkufunye bulungi kakati abaddako okusamba baga tuyinza n'okubanga naffe tetugenze kulaba mupiira kanyongereko kino mukadde wange nti ekisawo ekikubako ebika nga biggulawo yes nekikubako nga biggalawo amakulu ne gabeera mu opening na closure nga kukola ssente si kuzimba mupiira gwa bika na mukwana abasamba omupiira ogwo gwe baalina okubiteekawo nti bwe twetoloola emipiira emirala egy'ebibinja egizanyirwa abantu baba batya abataka babaayo ng'ogjeeko okuggulawo lwaki bano tebajjumbira lwaki bano banafu lwaki bano kino ekika kyetaagamu ki ebyo byonna birabika nga omukulembeze aweereddwa ekiseera ekigoberera ebintu byakulembera tusamba kinyumo so si kigendererwa kumusambira bali kukola ssente kiraabu eno tusambira kugaggawaza kiraabu eno kukola ssente naye ku kino ekyabeene nti omanyi waliwo omuntu gwe batwala mu buwambe oba mu buddu n'atuuka n'anyumirwa obuddu eriyo omuntu atwalibwa mu buwambe oba mu buddu n'atuuka n'anyumirwa obuddu n'afaananako ng'enkoko ezikuumirwa mu kiyumba n'otuuka ekiseera n'ogita n'esigala awo ng'emanyi ekyali nsibe yes kakati ebbanga bwe ligenze litambula bannaffe abamu n'abeetoolodde Ssaabasajja Kabaka baatandika okunyumirwa nabo okuzannya ebyobufuzi naye nga beekwese mu kava ya Buganda n'ey'obuwangwa n'ennono naye nga bazannya byaki byabufuzi abamwetoolodde bonna bali mu byabufuzi era bateekebwawo bannabyabufuzi bakole ekyo kye nakugambye ekyokubanga kusekula binyeebwa ebinyeebwa bw'oba obisekula bwoti osekula bwe biba bisooka bibuukabuuka bwe guli naye bituuka ekiseera nga bigonze ne bikkalira n'osekula nga tewakyali kibuukabuuka nakimu kati nakugambye nti enteekateeka ya gavumenti ya Museveni yali ya kufuula Baganda nga ebinyeebwa oba nga yagala okukuba tubiyite ki nga bwolaba enseenene bwe zijja ne zigwa mu kisero n'ofuna ekintu n'ozikola bwoti paka lwe zigonda ne zikkakkana kakati Abaganda oteekwa okuba buusabuusa okubazinisa okubakola ki batuuke ekiseera bagonde ojjewo kino ekya Buganda Nationalist kigwemu naye nga kivudde mu kuba nti no ebyobufuzi ebibeera wano mu Buganda essaawa 24 Abaganda babeera mu byabufuzi ebyo naye bano ba agenti ba Museveni abali e Mengo
ne mu bibiina by'obufuzi ekyo kwe batambuliza obulamu bwabwe. Kakati ne mukama waffe yatuuka ekiseera naye ng'anyumirwa laale. Kyekiri kyoyogeddeko nti waliwo yatuuka waliwo atwalibwa mu buwambo ba mu buddu n'atuuka n'anyumirwa. Yes. Yatuuka n'anyumirwa naki. Okay. Naye ne bamujja ku nteekateeka ya kabaka. Kabaka bw'aba alabise eri Obuganda alabika ati akola ki? Naye n'atandika okwagala okujja okwogera eri muki? Mulaale. Banaye temubongoota abafuuwa buzereri ne bafuuwa abawaga ne bawaga n'asooka n'asirikamu namu. N'amala n'addamu. Kati embeera eyo. Ekibuuzo kino kikulu. Ebyobufuzi biyingira bitya Mmengo oba bisemberera bitya Kabaka? Bituuka bitya ku eryessa okutuuka ebyobufuzi Kabaka yaleetebwa byabufuzi si Baganda. Kabaka ono wa bannabyabufuzi. Era kigwandoga nti Kabaka wa byabufuzi oba mba nkozi anti wa bannabyabufuzi. Okay. Kati mbuulira gw'oyita naye. Nkubuulira empisa ze. Okay. Kati baamuleeta abaamuseetinga bamanyi kiki kyateekwa okutambula nakyo. Newankubadde nga wabaddewo okunyigiriza okumugamba ekyo tukikola. Yes. Okuuma ekitiibwa kya Kabaka kisobole okukola ki? So bano abamugamba genda mulaale eyo oyogere bino bo baagala kujungulula kitiibwa kya Kabaka wa Buganda bwe kyabanga. Kati otuuke nga tekikyalina maki makulu. Wamala asobola okumuddamu ne gundi asobola okumuddamu. Bw'etandika okubaawo otandika okufuna ebyo bye walabye mu nkuuka. Nti bakubanja Kyagulanyi. Kati nojja naawe n'otandika okugamba kati Kabaka yazaala abanuupu, Kabaka yazaala NRM, yazaala aba FDC, yazaala abakatuliki. Oyogera oyo nonsense. Wana yagadde okukikubuza n'enkyerabira statement yabadde code for yadde egwanidde awantu awo kati yakoze. Abantu basiba buyabuya. Abalowooza nti twetaaga okuva mu bifo bino nga tubyonoonye. Tebabyogera lwa butanwa. Baagala okuva mu bifo bino nga babikoze eki? Kano kagenderere. Nga Katikkiro ajja bateeseteesa abanaamuvuma ng'ayogera. Ne Katikkiro wa Buganda ali mu kiti ky'obwakatikkiro tasobola kujja n'ayogera nga abantu be bamubuulira kyaba ayogera. Tubuulire Kyagulanyi naawe n'obaddamu Kyagulanyi bwakola ki? Kati ne Kabaka eyo gye baamutwala gye emizannyo gyabwe egyo Kabaka ateekwa okujja aggulewo omwaka. Ekyo nakyo Abaganda baali badde bakitunulamu ne bakyebuuza. Kabaka aggulewo omwaka. Kabadde kafuuse kalombolombo nga kitata bubeeranga emmere mukaganga emmere bubeeranga tugiryanga famire wamu buli lunaku ne tulaba nnaku bbiri obuzzeewo twebuza ye maama kiki. Taata ateekwa okuwasa maama asobola omubuulira bwe yeeyisa. Si nnono si kugoberera nnono. Taata ayinza okuba lwegenza. Okay. Okay, yeah. Oyogera ku taata taata ateekwa okuba ne maama amukomako ate naye ateekwa okuwasa omukazi nga amulinamu obwesige nti kyaba amugambye kiba kiki kituufu. Taata si kulya nga atadde amagulu waggulu olw'okuba aliraye ku mmeeza bano bali ku lujjuliro. Yes. Taata ateekwa okulaga empisa abaana abalenzi gye banaava naze waka nga bagenda kukola amaka gaabwe. Yes. Okiwulira? Nnyo. Kati gwe toŋŋamba ako kalombolombo kano kalombolombo nedda ssebo. Waliwo ya comment zeyataddeko obubaka ng'alaga in quotes beene yakazuukuka azuukuse.
Bennett mbadde saagala nnyo tumumalireko budde mu kiseera kino. Abantu bajja kuwuguka batandika okwogera ebitali ku mulamwa. Omulamwa gw'Abaganda mu 2024 kweteekateeka nga beeteekerateekera ebijja okuva mu 2024 okugenda mu maaso. Ebyobufuzi tebituzze okuyingira mu Obwakabaka oba n'Emmengo kitebituzze mu byaliwo oba byetuzze tuvaamu emabega. Abaana baagala waliwo abaagala okuyita mu kamooli bagende wali balowooze nti nno baagala okusambisa amagulu abiri. Era kwe kulaba nga oli akugamba Kabaka yazaala NRM, Kabaka yazaala NUP, Kabaka yazaala FDC, ebyo ebyekijinga ebyo ebyogerwa abasirusiru. Kabaka si taata wa byabufuzi. Kabaka si ye yatondawo NRM. Kabaka si ye yatondawo NUP. Kabaka si ye yatondawo DP. Kabaka si ye yatandikawo Obukatuliki. Yes. Kabaka si yatandikawo obusamize. Kati talina lwabeera taata waabyo. Teyakooye kigenda mu maaso. Kabaka teyakooye kigenda mu maaso. N'akaseerako kukowa kitakanatuuka tannakatuusa. Waliwo mbeera bubeera ye yaleese ekyo. Mbeera ki? Simanyi. Busesebbu mbadde manyi yafunye dda ebintu nga nakuwa gundi eyali entuufu era gyenziramu okuwa ey'Abaganda okweteekateeka. Bene kyatulaga. Bw'ogamba nti waliwo embeera eyabadde etali ntuufu. Naye bwe mutuuka mu kiseera bwe kityo ekitali abunomo, ekiri abunomo, abantu abagezi mweteekateeka. Kyenkubiriza Abaganda ti ekiseera kino kyakutandika kukulowooza kweteekateeka. Ebirala byonna tubikole ki? Naye Abaganda tweteekereteekere ebiseera ebijja tubeere ize. Abagenda okanyuga amayinja era bajja kuba bateeketeeke mu bo. Kyoga nteri lunaku lwolabanga Abaganda bano abazzukulu nga bakooye ennafizi ennaafu nga gambye okujjako nga beeteeseteese. Nze enkola yange etera okukubiriza Abaganda. Saagala nnyo bantu bagenda ku luguudo kwokya bipiira kumala nnaku 2. Saagala bantu bagenda ku luguudo kwokya bipiira oba kusanga bipiira bye bakumyeko omuliro ne mubyeteekako nti mwe mubikoleze eki? Mwe mubikumyeko omuliro. Mujja kugwa mu kintu ekitali kyamu ekiteeketeeke. Nzira lumu nali nkubaganya ebirowoozo n'abantu ku kuttibwa kwa Katikkiro Nsibirwa Namirembe. Yes. Abantu nga basanyufu nnyo omusajja eyataani Martin Luther Nsibirwa. Nimbagamba osuubira ani yatta Nsibirwa? Bagamba Senkatuuka. Nimbagamba Senkatuuka teyalina mutima gutta Nsibirwa. Ekyokubiri, Senkatuuka teyalina mundu mu kiseera we battira Nsibirwa. Yes. Ng'emmundu eziri mu Uganda ntono, ng'Omungereza yazirinako obuki? Obuyinza. N'olwekyo ng'asobola okumanya kitasobola kuziwa bano emmundu zonna eziri mu ki? Mu Uganda, mu balakisi ze ezaali wano mu ki? Sizaali wa Kabaka.
zaali za gavana. Yes. Abapoliisi nga baani? Nolwekyo gavana yalina obwangu obumanya mmundu ki eyakozeseddwa okutta Nsibirwa. Ne yalina obusobozi obwo obutta Nsibirwa yali Mungereza. Yes. Kuba yalina ekiruubirirwa ky'okutwala ettaka ly'e Makerere n'ery'Ekitukutwe n'Ekiwologoma. Nolwekyo nga engeri gy'asobola okukanga Abaganda abali ku ttaka eryo kukuba Nsibirwa masasi n'agwa ku ttaka, buli Muganda yali agamba nti tetujja kukkiriza kututwalako ttaka lyaffe ng'ateekwa kwekukuma. Nabo bonna baali basonze mu Nsibirwa olunwe bonna badduka ne beekweka. Kakati oli kye yayogedde n'akiyita deception, oteekwa okutegeera muzannyo ki gwe bakuzannya. Ng'onaabeera osusse. Eggwanga lye bazannyiraho lya bajjajjaffe. Okiwulira? Lino eggwanga lya Baganda. Lye bazannyiramu ebyo oyo Katemba waabwe. Bino bya Katemba so bibaliko. Mukade bino bigenda mu maaso yina Katemba. Anti byankuuka biki bikati bye Baganda bye mututaddemu okubaganyako ebiki. Oyo Katemba. Nkyanoonya kubaganya birowoozo ku gundi ku Katemba oyo. Waliwo yagenda ndoza tusembyeyo ono ssebo omukulu mu birungi ki on federal system governance in Uganda is the answer. Ndoza tusembyeyo olw'obudde. Federo ndowooza tulijoogerako mu maaso eyo ojja kufuna obudde. Nenga mu bufunze yagamba ky'ekyokuddamu kya bino byonna bye tulimu. Federo si ky'ekyokuddamu ky'ebizibu byaffe. Kuba ekisooka oteekwa okusooka okumanya nti nga tonnayogera ku Federo, nju kyakugambye kati ekiseera ky'Abaganda kweteekateeka. Kati Abaganda bagenda okweteekateeka ate bw'obaga nti bagende bakole Federo kuki? Kuba oyinza okwesanga nga enjuki n'ekyabagamba okweteekateeka tuyinza na butaba nga mu Uganda tetuliimu. Okweteekateeka nga okuddamu okuzimba omusingi Abaganda kwe tuliyimirira. Yes. Okuzzaawo obukulembeze bwa Buganda obuki obwawukana ku bino bye tulimu olwaleero. Federo tunagifunira olunaku. Yes. Kabaka alina sayidi bbiri ezensinga okutegeera. Kabaka alina ekiseera we yabeererawo era we yamobilizingira naddala abavubuka. Ekyokusaalirwa bwe yaba mobilizinga n'abaleka mu masaŋŋanzira. Kati nadda ku byamutwala omwoyo. Yamobilizinga abavubuka n'abaleka mu masaŋŋanzira. Era abavubuka abo bangi baafuna ebizibu, abamu battibwa, ng'ate ababatta be bamu ku bamwetoolodde ababa balyolyomanga ne babasuula mu mitawaana egyo. Nnyinza okuwaayo nga oyo omuvubuka Maliba neno omusirikale gwe baayokerawo ku Bulange n'abalala bangi. N'abalala abankobazambogo babakwatanga ne babateeka mu makomera, naye ng'ebyo byonna Kabaka abimanyi. N'abayitibwa baminisita b'abavubuka babikola ki? Babimanyi. N'olwekyo tewabadde nnyo kikola ki? Kikolebwa. Naye pozi nga bwe nfunye omukisa guno njagala kusembyayo akantu kamu oba bubiri nti nze naalyagadde nnyo okufuna historical events ne historical photo singa
Katonda abeera n'ekisa ng'asobola okuwa Kabaka amaanyi. Bwe naalirabye ekifaananyi nga Kabaka afuluma mu kifo kyonna nga babadde batudde nga beggalidde Kabaka, bajjajja abataka b'obusolya n'abakulu b'amadiini mu Buganda, Archbishop w'e Lubaga, Archbishop w'abakristaayo ab'e Namirembe ne Supreme Mufti w'e Kibuli ne Archbishop w'e Namuŋŋoona. Nendaba nti batudde ne boogera ku bizibu Buganda byerimu mu kiseera kino, ne wa gyeyinza okulaga, ne bwe twalikomye olwaleero okuba ne Kabaka. Abaganda baalitegedde ekyokukola mu biseera eby'omu maaso. Mukama Katonda abakuume. Bakuwa engeri gy'ogimaliriza ne tukoma leero okuba ne Kabaka. Ekiseera kye tulimu kizibu. Kye twalibadde tutwalanga ebintu eby'omuwendo bijunguluddwa. Era tekyali Muganda asobola byeyambisa oba katugiyite emiwazi. Waliwo yagambye nti njogera eby'embugo n'abayizi. Bwe tuba nga tuli mu muzannyo gw'okuyigga oba omuzannyo gw'okuyigga gunyuma nnyo, guyinza ndowooza n'okusingako ku muzannyo gw'omupiira. Ndowooza omuzannyo gw'okuyigga guddirirwa omuzannyo gw'omweso, naye omuzannyo gw'okuyigga guba n'ekintu kye tuyita ekizigo nga bw'olaba wano. Yes. Kakati mu kitundu ekyo mubeeramu amakubo ge tuyita emiwazi. Kakati obuliri bw'ensolo busobola okubeera wali. Kati esobola n'okubeera n'emiwazi egiwera 5 oba 6, nga bw'egenda okulya ebuvanjuba erina mweyita, bw'egenda obukiikakkono erina mwekola ki? Mweyita. Kati etuuka ekiseera eyinza okufuna ekigikanga, emiwazi giri ne giziba, naye bwedda okusula ku kizigo kino eddamu neekuba emiwazi emiki emirala. Kakati okuva Buganda lwe yafuna ebizibu, ebizibu ebizze bigigoyagoya bijjewo emiwazi gy'Abaganda mwe baayitanga okutuuka we basula ku Orotaali oba ku Namulondo. Olwaleero buli muntu alowooza nti asobola okutuula ku Namulondo n'alamula. Nga bw'olaba ebiwandiiko ebifuluma nga bijingirire nga biriko omukono gwa Kabaka, kyekugambye nti singa kibadde kisoboka nga Katonda asobola okuwuliriza, singa kibadde kisoboka, yalitaddewo events egenda okubeera ey'ebyafaayo nti ensembayo ya Kabaka wa Buganda ekome kwono eyakomekkereza yaliwo ku lunaku bwe ruti mu kifo bwe kiti, ne tufuna n'ekifaananyi kya historical. Kwe kusabako Mukama n'atuwa ekkubo eddala. Mukama kwe kusabako kutuwa kkubo ddala, kuba kyenkugamba nkimanyi, nkibaddemu emyaka 2 mwegi. Obwakabaka buveewo kyogezaako okugamba. Nkibaddemu emyaka 2 mwegi. Nkimanyi kyenkukola ki. Lindako oli mu kusaba Obwakabaka buveewo olwa ebizibu bye tulimu. Nkubuulidde tuba tugonjodde olwo ebizibu, tuba tunula olubiri lw'Emmengo. Okyalabamu emiwazi.
tunula olw'ebbanda okyalabamu emiwazi tunuulira Buganda okyagirabamu emiwazi naye engeri y'okubujjawo engeri y'okugonjoola ekizibu tetuba batiitiizi nkugambye enkomekkereza ya kabaka wa Buganda sikugambye kubujjawo oli ku kabaka kuba yaliwo tusigaze yabaddewo bwe mbagamba baganda okweteekateeka mulowooza ebintu bino byaluki muyinza obutafuna abagamba ebyo njuki byabagambye olowooza abantu banakutegeera bulungi bayinza obutantegeera naye ate bajja kuntegeera eyo mu maaso oba abalibaawo bagenda kutegeera lwaki nabagamba ekyo ennaku zino okiteeka mu ssaala zo daily prayers ekyo yes osaba katonda atugonnomole singa ndaba nga bano batudde bannaddiini bano booyogeddeko bannaddiini kuba be bakontrolinga baki abaganda abataka ab'obusolya ne kabaka kyendowooza nti kizibu nnyo kati mu kiseera kino kizibu nnyo era kyembadde ngenda okugaa kizibu nnyo oza mukadde wange toli mukulu naye kyekyokka kye naalisabye Mukama Katonda okundagako ate nakyo kansube toli omu ku ggwe oba toli omu ku abo abalina olukwesesa olw'okugjawo ekyakabaka kinene ebibaddewo byonna sibirinaamu mukono kubozza obyogerako tujjukira ebyali mu conference center wali eri sibirinaamu muki mukono bino ebya regional tiria biki ebyo siwali kyembaddemu na mukono olubiri lw'Emmengo sirubaddemu na muki tosobola kuleeta kabaka abavubuka ne bajja bamugwira mwoyo kabaka wa Buganda Buganda waliwo ekikyamu nandisuubidde nti ekituufu ekyokuddamu kyoyogerako nkitegeera kyandibadde kyakugojoola emizoba emivuyo gye tuzze tubeeramu waliwo ebintu tugoberere ennono obuwangwa n'obulombolo kyakoze bulungi simanyi na lwaki oyo Katonda yamuwadde ekintu ekyo ku lulimi lwe n'ayogera ku ky'obuyizzi kyensinga okukugukamu nkugambye omuzannyo gw'okuyigga gwe muzannyo ogusinga okunyuma mu nsi yonna genda mu Windsor okukasa Bungereza guli kuyiika ebi kabaka wa Bungereza ne Queen wa Bungereza bayigira ono kabaka gwe tubadde naye yatayizeeko naye ekizigo kituuka ne kikoma ng'ensolo tekyakikola ki n'emiwazi gya Buganda gyaziba otendewaliddwa amangu ago si kutendewalirwa nkugambye Abaganda bakyatambula olugendo luki luwanvu naye olugendo lwe bagendako bayinza obutaba na kabaka mu maaso gye tulaga wayinza obutabaayo kabaka nga baani abali mabega w'ekyo kuteekateeka kwani kusaba kwani okwo anti pulaani ki kabaka bwe yadda yes waliwo abaamwetooloola be twalowooza nti bagenda kutambula naye bakole ekisinga okuba ekyali kisinga obuki yes nzikanya naawe ne kisimirwako ki era buli awabadde awazigamu ne wakwotizibwa buli awabadde awazigamu ne wakola ki so bwe lukyanga essaala eyo Katonda ajanukudde ojja kuba musanyufu kijja kuba kyasanyu gyendi kiba kirekawo Buganda kiba kirekawo nnyaffe Buganda tuba tukyaliwo Buganda era kyekiri kyembadde njogera ku federo ti bwe tulaba twogera ku federo nja kukubuulira lwaki nekino kyanuke tunaba tukyaliwo ng'ekyo Abaganda yes bajja kubaawo nga tetulina kabaka nga tebalina kabaka tebalina bukulembeze tubeerewo nga tetulina kabaka mwami Njuki bwe mbagamba nti beeteeketeeke kino kwagalako oba olaba kijja mu maaso kijja mu maaso si kwagalako si kusabako
yadde ng'oŋŋambye naye Sarah singa mbadde ziri part of this. ebigambo bino bisobola okutuuka ne wabaawo okusiima nakkiriza nti oba mu bulumi oba mu buzibu obusembayo oba ku ssaawa esembayo kantuule event sene ebeerewo ne historical photo ebeerewo. olaba nga waliwo omuntu agala okukomekereza nga ligase yeekoma wano ku bwakabaka obwakabaka busembere ku ye kyawedde tetujja kusukka wano tujja kukwatagana mu puroguramu endala nze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala akuume Uganda y'enkya